ndi wano London buli kimu kiridde. Omuyimbi King Saha yatuuse dda munange ate eside eno London wakunyoka ate nga omuyimbi munange Rema Namakula yekoze ebintu wali ate omugomesi wali wonna muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi ate nga n'omukyala munange wali Lydia Jasmine naye munange ate yekoze ebintu ebifaananyi bitwedingide ddala ate wali okamalako obumazi. Ngenda kubeera nga munange nga nkutandisa n'akatambi ka King Saha era nga bw'okalaba munnange abadde nga yatuuse dda wali ate e London munnange okubeera nga ate akwasaganya show ye gy'agenda okubeera nga alaaninga munnange ate eside eyo naye nga bw'olaba awo mu katambi ng'era bw'okalaba action ndowooza ali mu kulya snacks. Katusooke tuzoomingamuko tulabe ndowooza olaba kyabadde akutte awo ate abadde ali mu kulyakoko wali ate ku byenkatika muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi naye nga bakirowe dda ate nga wali London City ndi wano London buli kimu kiridde bakimanyi mukimanyi showtime Saturday jaguwulira naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde ku mwana mulenzi King Saha ngenda kubeera nga nkuwa update yonna enafaayo eside eyo kakati nga nvuddeyo eside eyo munnange waliwo ebifaananyi ebitweddiza ennyo byebiriwa by'ebyomwana muwala wali omuyimbi Rema Namakula munnange nga anyumidde gomesi bitya ate wali wonna gubadde omuzigo mwereere muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi omukyala Rema Namakula ebifaananyi bino bambi bitweddiza ennyo ate wali okamalako obumazi muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi era nga bambi yabaddeko ko n'omukolo ogumu gwe yabadde aperformingiddeko ate wali wonna gwabadde muzigo nnyo era nga bw'olaba munnange ebifaananyi ebyo nga w'obiraba oyo nno ye mwana muwala wali Rema Namakula kakati eside eyo nga nvuddeyo nkutte wali ebifaananyi ebyokulala byenkutte byebiriwa byebya Lydia Jasmine munnange ate nabyo bitweddiza nnyo bambi era nga bw'ogenda ku Instagram munnange ate babitaddeyoko wali ate nga bikulembedde ate wali wonna naye nga abadde yeekobye makeup bitya wali wonna gubadde muzigo mwereere n'alyoka ateekako ate wali kasmailo munnange ate nekibeerera ddala ate nga kikutteyo wali ate okamalako obumazi kakati n'oyo era nga ye mwana muwala munnange ate wali Lydia Jasmine bitweddiza nnyo bambi okamalako obumazi ebifaananyi bino kakati nno bwe nti munnange ate bwe nkuwadde update zino ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi update endala making sure nti nno osubscribinga muganda wange gwe kasita obeera nga tonnaba video osobola ogimpera like ate walina okusharinga ngenda kubeera nga nkomawo bwe nti